Tukwaniriza ku mukutu gwa 256 Vast Range mawulire ga nnaku nnyo omuyimbi amanyikiddwa nga Weasel Manizo wetwogerera taasulewo taasibeko yali ku mimwa amawulire agakagwawo kiteeberezebwa nti Weasel Manizo abadde ku saidi ze Munyonyo emmotoka n'emutomera. I think he was around the bar and he was high. Obulamu bwe butyo obaoliawo agenda maaso n'okuba nti alwana nabo wali eri gye bayita Ensambya Hospital. Amawulire ge twakafuna bwe gategeeza era nga Weasel Manizo obaoliawo sala zammwe zezeetagisa kati. I don't want to speak too much about this, but I'm going to give you the details right about now. What you have to do is keep on sharing this link. Omuntu amanye amazima gamutuukeko, and of course you should keep on subscribing and sharing this content such that people also can basobola okuba nti atuuka ku bantu bangi mpolampola bampitantambi kimuso anamba olunikiboya Max Tudi Junior made in Uganda tutandise kati. Omwaka gwali gwa 2018 omuyimbi amanyikiddwa nga Moses Radio yagenda maaso n'okuba nti alangirirwa nga bwe yagenda maaso n'okuba nti afa wali ku gye bayita Case Clinic asaidize Wandege oluvannyuma okuba nti waliwo bouncer yagenda maaso n'okuba nti amukuba ateebereza okuba nti amukuba amanyikiddwa nga Troy saidize Entebbe. Kigambibwa okuba nti ensobi yava ku fujjo mpola era effujjo lino waliwo omugagga eyagenda maaso n'okuba nti obaoliawo gwe yagenda maaso n'okuba nti akolako effujjo balina producer Washington bw'atyo bouncer najja okuba nti atawuza olutalo wabula yakuba Moses Radio nagwa wansi. Lwaki ndese Moses Radio? Because Moses Radio yali music partner wa Weasel Manizo oba Douglas Seguya Mayanja era nga eno yali music duo okuva mu Good Life nga bayita ba Radio and Weasel. Olunaku lwa leero kyanaku nnyo omuyimbi amanyikiddwa nga Weasel Manizo ayinza okuba nti yatuva ku maaso nkwata bulungi. Olunaku olwa leero omuyimbi amanyikiddwa nga Weasel Manizo ayinza okuba nti atuva ku maaso oluvannyuma lw'okuba nti afunye akabenjedde kabusa. Weasel Manizo afunye akabenjedde kabusa akatamulekedde obaoliawo nga ate akatamulese mu mbeera nnungi. Weasel kiteebereza okuba nti abadde saidize Munyonyo n'eggaali ye oba ne ttiimu ye mpolampola nga bagenda maaso n'okuba nti bakola bye bakola then mukuba nti batambulamu n'okuba nti obaoliawo betololamu omuyimbi ono waliwo emmotoka etamanyikiddwa number plate for now egeze maaso n'okuba nti emutomera. Tebamanyi oba mulamu, tebamanyi oba afunye damage kuki, wabula kyebamanyi bamutuziza mu ddwaliro mpolampola. Njagala okuba nti obaoliawo ngenze mu maaso n'okuba nti ntawanika nsobola okuba nti mbuuzaako abantu abali around abali responsible ku Weasel Manizo. Simanyi bwengenza okuba nti obaoliawo ncontactingako ku namba ya mutowe amanyikiddwa nga Pius Mayanja Palaso nabwe kityo tabandana okuba nti responding positive ngezaako okunoonya buli omu ali around wabula wenkubiddeko omuntu abamu kwabo ngenza okuwulira maziga merere mpolampola. Weasel ennaku ziri abadde aza akyuka mpolampola. Ajjukira bwe yagenda mu America yakomawo ng'empisa zikyuse nga takyalwana nga wabula ky'omugamba kyakola. Weasel olunaku lwa leero kiteebereza okuba nti obaoliawo taasulewo taasibewo yali ku mimwa gy'abantu. Weasel yeetaaga sala zammwe. Weasel embeera mbi ddala. Saagala kugumya munnange ali eyo mpolampola obeereawo gambe nti oba bintu byakusaaga. Weasel obulamu ayinza okuba nga atalina, ekyo nkikuddiramu. Weasel wetwogerera obulamu ayinza okuba nga atalina. Ali Nsambya bagenda maaso n'okuba nti bamujjanjaba naye nga wenjogerera ky'oba omanya emmotoka emukubye mu mbiriizi. Omusajja tategeererako ddala. Omusajja obulumi bwalimu bw'amanyi. Omusajja bamuwanise ku byuma mpolampola. Obutongo bava ku kyabamu bwabo batandise okuba nti accident eno bagiteeka ku ttamiiro ery'okomokomo. Bagamba nti omuyimbi ono babadde tategeereka mpolampola nti abadde anywa nnyo era nga abeera uncontrollable nti bw'obanga anywedde buli kimu kibadde kimu. Nze nasemba okuba nti ndaba Weasel Manizo ng'ali
so friendly, ali so friendly namulaba wali ku Noni V ku album listeners party ya Lydia Jasmine. Guys, so calm, is so friendly, but although yali agezaako okuba nti obulyawo nga buli omu amusemberera amulaga omukwano jangu tukubye ebifaananyi nnyo ebisigaddewo, and I think byebimu ku ebyo byebibadde byensembeyo okuba nti ndaba Weasel Manizo. So nolwekyo ebintu ebimu olumu omwana abantu batulekera worst memories oba better memories, omuntu n'abeera n'ogamba nti this guy man. So Weasel, for you yeetaaga saala. Weasel obulamu agenda maaso n'okuba nti abulonera. Weasel is not the same. Weasel azenga agwa mu scandals ezenjawulo, ojjukira balwanako n'ababoda agata bamukube bamute mpola mpola. Abamu babuuza nti omusajja ono amutomedde w'emmoroka okulaba omusajja ono kiki ekibadde. We are questioning this thing because kino kiri so sensitive. Jjukira bavudde bagamba nti batandise ebigambo mukazi biki naye nga obaoliawo incident bannange tenategeeka bulungi, naye nga tusabire omuyimbi waffe Weasel. Bannange Weasel twalizika. Weasel nze mbabuulira because obulamu talina. Omusajja amukubye ebyuma era nga Weasel mani obulamu talina. Bulamu bwakwegamba like he's trying to fight for his life in Zambia hospital gentegeddeko, naye nga omusajja tali bulungi. Musabire Weasel nnyo n'amaanyi because omuntu bwakubamu already the guy was high anyweddemuko, and of course abadde alina byakozesako ebyenjawulo. Omuntu bwakutomera mweyo embeera nekusanga bweti ate n'okuba omutwe wansi. I think like embeera y'okuwona nga omuntu akutadde ku kolas oba ku sementi eba ntono nnyo. Obulamu obwongo buyinza okuba nti bufunye sooti, obulamu buyinza okuba obwongo buyinza okuba nga bugenzeeko damage. So we should pray for our musician mpola mpola. Weasel has been like not so humble ng'abantu bebagamba, because he was humble but the world treated him badly after the death of Weasel Manizo. We should try to stand with the family and subira ono omwana bagenda maaso n'okuba nti agenda anaba mwana wakusatu, ajja kuba mwana wakusatu mu family y'abamayanja. Jjukira AK47 yagenda maaso n'okuba nti afa ebintu ebitategeereka bwe bityo mpola mpola, and still omusajja mukulu amanyikiddwa nga Humphrey Mayanja, naye yagenda maaso n'okuba nti ava mu bulamu bw'ensi eno bwe bityo mpola mpola. And right about now tulaba Weasel Manizo oboolyawo agenda maaso n'okuba nti alwanira obulamu bwe. Kyanaku ddala to standing with the Mayanjas. Kyanaku nnyo ddala nti abaana bali so talented, but I don't know lwaki abantu abalina ekitone n'abantu abalina amanyi n'abantu abalungi tebagenda mu maaso nakuwangaala. Gibadde kigenda kuwera ng'emyaka emekolooza kuva 2018 tuli mu 2025 Buchanga radio afa myaka gibadde kigenda kuwera 10. Omusajja ono abadde nga obulamu abadde ali frustrated nga obulamu obugenda maaso n'okuba nti obaoliawo bukalobere ku side ye. So this guy abadde aza ayita mu bintu ebyenjawulo. Now obulamu agenda maaso n'okuba nti abulwanyisa ali mu Zambia hospital. Tumusabire ddala.